Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo ba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku The Alternative Digitalk nange teditenje ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday sawa 2. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
tukulikeyo mu kuwummula mu kooti oba tutudde mu puroguramu yaffe mu bujjuvu nze Farida Bikobere negatiddwako Mumbejja Luwedereriana ate n'omugenyi waffe olunaku lwaleero mukyala Nansubuga Fatuma. Tugenda kuba nga ate tunyumya nsonga za byabufuzi, nsonga za politics. Ngenda kukubiriza nnyo osobola okuba nga ate otwegattako ku show yaffe. Osobola kutusanga ku Facebook ku The Alternative Uganda oba TikTok TV, ate ogwe atasobodde kubanga ate munnayo ofuna ka VPN osobola okutusanga ku YouTube ku The Alternative Uganda. Wonna ogenda kubanga ate otofuna bulungi nnyo. Nja sagala kulandagga nnyo kubanga omugenyi waffe ayina schedule eli tight. Nja kubanga ate nyaniriza Mumbejja Luwedde atulamuseeko ayanirize n'omugenyi waffe atulamuseeko. Amachama lungi Mumbejja Farida unyiriridde mu yero. Kakala kafe kalungi bambi. Tumayira lwaki mukadibaga. Sijja kwogera bisukaawo sagala naye kukola ki. Nkyayagala obulamu era nkyayagala okutambula nga ntambulira mirembe naye nga mwasuze muti abatulaba olunaku olwaleero olunaku lwakusatu tutambula ffenna program ya Mighty Drive era nga omukyala Nansubuga yamaze dda okuba nga atwegattako ndowooza tunaatera okumuwa erinnya eryokuba nti naye kitundutundu ku kkomera kubanga ku mulundi guno bwe baamukwata ate twagenda twekanga nnyo kale okulaba nti enkwata gye bamukuttemu eyawuka n'obaolyawo kuyasooka ajja tuwulira ku mulundi guno obuzibu ki obwatuukawo bwamuleetera ate okuyingira okukwatibwa omulundi ate omulala oba alina engeri gye yakirimu emabega mu nteekateeka weewaawo ndowooza osobola okuteesa ku ng'oyita ku Facebook page The Alternative Uganda ne TikTok TV oba ku YouTube The Alternative Uganda. Mukyala Nansubuga wasuze otya? Nasuze bulungi sebo Mumbejja wasuze. Nasuze bulungi kulikayo why oba eno tugambe nti tuvaayo oba but Allah yasinga kyali omanyi omulundi guno kiki balina enjogera egamba nti munnabyabufuzi oba buli lwoyingira ebyobufuzi oba activism kkiriza nti ekkomera ge gabeera amaka ag'okubiri but kirabika enjogera eyo sintuufu ekutuukirako bulungi kubanga orelatinga nayo indeed gwe omanyi kyekitegeeza okubeera nga mu mwezi gumu oyingidde amakomera 3 kyabuntu ekyo naye nga sigamba nti oyina gwe walwanye naye sigamba nti oyina gwe wavumye sigamba nti oyina gwe wabbye wavayo noyogera ekigambo kimu bwe kiti we want a free corrupt Uganda Anita Amongi must resign nekikufuukira akabasa nekikufuukira nti kati ekkomero oyina ddisulamu naddisiibamu buli we baagalira naye ebyo byonna babikola otutiisatiisa n'otukangakanga otumalamu amaanyi bannanga abatulaba ku TikTok TV assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi. Mwasuze mutya mikwano naffe gye tuli tutoba tulina okukyusa eggwanga lino okulaba nga obukulembeze budda mu mikono gyaffe bannansi ate nga abaana baffe omugijjo ogugenda okuddako gulina okwegalira mu ggwanga lino lino eggwanga tulizaaliddemu abaana baffe twebuuze ffe bwe tunaalireka okubeera nga lisigalawo litambula kati abaana be tuzadde enkya bagenda kubeerawa kuba omuntu omwe essaawa eno takyakwatibwa nsonyi kulya luguudo lulamba ne yeebulizaamu amalwaliro 3 nga gali mu lubuto lwe na famire ye omuntu omu n'alya amasomero 10 munnange ebisesa naye ate nga byannaku kuba byebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erinnya Nansubuga Fatuma Iron Lady wa People Power omukyala munankyukakyuka w'ensonga atagulwa ate nga yombaka ddako wa Kawempe South insha Allah ennyabo March to Parliament wagirimu munaye March to Parliament yakuleetera okukwatibwa ebiseera ebisinga nali muyizi mugezi nga sitera nnyo kubeera nnyo na revisions nti si butaddingana mu notice naye omanyi bw'okola pepa n'ogigwa then ne babazaayo mu revision kati ebiseera ebisinga nasikowalinga bulungi so gwe tewafuna ono coaching ono wa after main classes naye wano tukuyiseemu nabeeranga very attentive ng'omusomesa ali mu class asomesa nga ne bwojja nondinyako mukwano otambula n'ogenda nga ndi mulungi nnyo ng'omusomesa waba asomesa mbeera nti buli kyagira kidda wano kati ebiseera ebisinga bwe nkola ekintu nkikola lumu ne kiggwa nakola ekyasooka then why should I repeat myself
nakola on the 2nd amachanga to parliament. Then why should I do it on the 23rd? On the 23rd, I wasn't part of it. Naye ate munnange ebyembi bisekebwa. Indeed, it wasn't even akavuyo ka march to parliament because kali kaweddewo naye nga bo be bakyalina akatengo. March to parliament nafuluma ku Sunday waka nengenda nakola press conference nembako nebirala bye nakola ng'omuntu ku Monday nengamba wa ekansigale wange n'olwokusatu abasanja obamanyi waliwo olwotuuka ng'ofuusa enkoko njeru kituufu kati nsigale waka ku lwokuna nfuluma olwo nina akasameme nina ne kooti nga ngenda kuyita ku kooti ba honorable zake bali baleta mu kooti ba honorable James Mubiru bali banji honorable Hassan Kirumira honorable Tebandeke ba honorable Sharon Kemugisha nga bali ku kooti wali ku LDC ngamba omanyi tweberera mu struggle ekikutte ku munno definitely kukwata lwaki nti leero nze enkyagwe so munange ngenda ku kooti bantuuka ku kooti olaba Aga Khan Road kati jjukira nti ekkuba erigenda ku LDC branching of Aga Khan Road kati nga tutuukawo nga bataddewo emisanvu you don't access in kyokka nga ne side eri nayo bataddeyo emisanvu ng'oyise ku Saapolo n'ogwa wano ku chachi bagiyita neyo chachi yawe Makerera kati nga nawo bablockinzeeyo nga tujja nga nyimirira awo ebweru twayogera ne OC station owewandegeya eziti ye mwami Habu Mugisha something like that nga tuli awo tunyumyanyumyamu because they are also human beings however much abamu mu bo basiiwuuka empisa naye ate mulimu abantu abalimu ak'obuntu. Yes, deployment yali yamanyi ndowooza ng'oyinza okulowooza Osama bin Laden azuukiridde Uganda. Bane natuuka ku kooti ng'ekiri wali nga waliwo amagye agabadde bya mirundi 6, waliwo poliisi eno eyaffe eya bulijjo eyambala kino ekikuusikuuse, then nga waliwo n'eno ey'ebibomboola, nga waliwo abasajja abawanvu okubagamba ati nga bayiye abampi n'abawanvu. Okay. Ati munnange ntuuka ku kooti batugamba kooti ejjudde temugenda kuyingira. Kumacakono biki kati nga tubeerabeera wawo twaliwo bantu twatuwerako kati nali ndi awo nagenda okulaba abakyala nga bajja banneetooloola bwe bati abapoliisi. Yes, nga banteeka mu ssaako nga banzija ku bannange bonna kuba twali tuyimiridde awo nga twespace nze nga kati nze nali njogera ne OC station. Nagenda okulaba banzinzeeko ng'omwami ajja exit officer ye Ogwanga nga mukambwe nga ngamba madam you're under arrest. Konze for what? What have I done? Don't ask me questions, you're under arrest. Nemubuuza where is the arrest warrant? I said don't ask me questions, you will get to know all that when you are at the station. Tekawo mbeera kuba mukwano deployment yali amaanyi nga nnyinza okuvaawo nga sikyalina magulu. Tewaliko n'abantu balala babuuza mu bibuuzo? Kukyali wali nga okujja obuuze. In fact kyemmanyi ekigendererwa kyabwe nze bajja okunkwata nga baagala kukwatirako baana balala. Kati ng'omuntu omugezi okutaasa bannange kye nakola saateekawo mbeera yonna era nabasala nnyo ku olwo kuba tebafuna kye baali baagala. Bwe bajja ne baŋŋamba yo under arrest byonna bibabuuziza bandaze nti tewali ansa n'entambula smartly paka kamotoka siina kye nakoze. Kakati then ate lwaki mwagala okuntwala nga munjuzizza engoye munswaziza omanye ebyo bye basinga okwagala. Baagala nnyo ebintu by'effujjo n'essagaliko ebyo. Olugiramu bwoti nti owaliramu Katonda engoye bazisikambudde baziyuzizza bakuswazeswaze balage ensi nti ono talina kyakola ki. Talina kyamaanyi kyali. Nga ntambula bulungi nnyo nga ntuuka kamotoka nga bangamba nnyo bulinnya akamotoka. Tetwagala tukasukeyo nga nkalinya. Kano kabiwendi musiba. Ngenda otuuka munda nsangamu abavubuka babiri. Omu nali mumanyi, omulala nga simumanyi. Olwo bakutuse ku poliisi yewa Yewandegera?
olwo tuli mu kamotoka nga nsangamu abavubuka nga mbabuuza ate mwaba bajjeewo nti fe batujja eri nga kageti keeri saidi gye babulookinze ku Sapolo olwo oluguudo lwa Sapolo kati nga nze ate jjukira banzije wano wa Kwakakano Road nga ntuula mu kamotoka nga nkuba amasimu nkubira nasooka kubira tebakuggyako ssimu bwe wayingira anti jjukira bwe bakukwata bano abakukwata tebakuggyako kintu kyo kyonna. That's good. Okay. Osigala n'ebintu mpaka ng'otuuse ku poliisi lw'obiwaayo. Kati nga nkuba essimu nkubira PA wa SG nga mugamba mwami Rovans Lwanyaga nga Mr. Rovans bankutte bantwala ku poliisi naye amazima gali nti simanyi kyenkoze naye ate mu mmotoka nsanzeemu abaana babiri nabo babakutte nangamba oke kansindike kaŋŋambe looya munnange nga tugenda nga tutuuka ku poliisi nga batuuka ku poliisi batuggyeko statement biki batugjamu nga batuyingiza buduukulu mu kutuyingiza obuduukulu they and then ne bakuuta kifayiro oba bakiteekako misango kimungu yasinga okumanya nga kifayiro bakisindika wa state kwa LDC mangu ago they and then nange kennyini sinnamanya ki kye nakoze naye nga fayiro eri wa state nga yalumye edda kati mba ndiwo sister wange ajja okundaba in the evening sister wange asangawo omu ku ofiisi nga asoma naye enkumba kati nga amugamba sister wo bamusanze ku kooti ngakalakasa omusango gendedde mu fayiro ne mbabuuza kati nze olwakimanya definitely namanya bumanya nti abayaye bangasse section banyunze kufayire ku musango omulala olwo nga nze ndaba bajjayo ekya sekendi bakikomezzaawo naye in another version nga ngamba sister wange in fact namugamba twala bbaga yange ewaka mu bbaga mwamwali essimu zange ng'olwo nze bannyimye edda amasimu okuba essimu nga mugamba twala bbaga eyo ewaka nga mugamba genda ono namba eriko omwami ayitibwa Norman tumuhimbise omugambe bw'aba asobola okujja wano kati kuba ye muntu gwemanya ayinza okuntaasa kati ebintu bitandise okukola ki okukyuka simanyi musango gwe nakoze ndaba batandise okunnyunga nemanya nti maama Kiziga akyali bbizi akyalwana engamba oke tujja kulwana mpola wekozesa amaanyi naffe tukozese bye tusobola munange nga nkola ki nga sister wange ajja kubira Norman bwamukubira nga Norman amugamba sijja kusobola kujja kati kuba in fact it was late because it was olwo nga sister wange ava ku poliisi nga zigenda kwera saawa emu kyokka ajjukira ayina okusooka okutuuka ewaka alyoka asetolinga emwagire naye mukazi ayina responsibility nga ye abaana okutuusa ewaka nga bwomanyi wakadde abaana biki kati ndowooza agenda omumukubira oba it was like close to 8 kati nga Norman amuwa enamba ya kanso kato nali ndi awo ku makya nga kanso katazze nga abeerawo nga twogera nga mugamu naye amazima gali nti simanyi lwaki ndi wano nambuza bakuggyeko statement nemuga yes nakoze statement nti natambudde nenva ewange nenzija ku kooti nga nzize kulaba ba honorable ne mwanyinaze bebakutte nenkolaki nabajjako ne bansalako ne banteeka mu kamotoka ne bandeeta nemugaa that is the statement I made kuba bwekitibwe kyabadde nagamba kati tukoze tutya amazima sinnamanya kigenda mu maaso kati Mungu yansaasira ne wabaawo omwami eyajja okundaba Haji Ali Boxer mukwano gwange ennyo ng'ajja bwe yatuuka nga baganjagala okulaba musibe Nansubuga Fatima nga bamugamba tosobola mulaba nga baganjagala kulaba DPC ali mu ofiisi nga bamugamba gyali ng'agenda mu ofiisi ya DPC kati bwe yatuukayo nga DPC nga amuwa omukisa ogundaba nga bampita nga nzija mu ofiisi ya DPC mukwano ngenda okutuuka abasajja nga balina obufaananyi bwange
nange nannyini bwo bwe mbunoonya olwaleero siina we nnyinza kujja obufaananyi bukadde amasimu oba oli awo bagibyeyo oba ogikyusizza oba eyonoonese okoze otya ng'obufaananyi bugendera omwo ate jjukira by then nga n'okusevinga ku Google twali tetubimanyi nnyo ntuuka mu ofiisi ya DPC anzigirayo ebifaananyi anteerako eddoboozi nga liri ku Twitter space oba X nga ngamba you incited violence on the 23rd nga mugamba nze nga ngamba gwe wakirimu era gwe wakunga abantu omwana muwala yannyonnyola mu butuufu ye yannyonnyolera bulungi banaye bwe mba mugenda okwekalakasa temugenda mu nzigo tamujje no nakasero mu nnyaanya gwe yaliwulira omwana yali ali ku mulamwa bambi kuganga babuulidde wonna awo okuyita teeke zonna bwe kinaakwata kinaaba kitya nga mbagamba ekyo nga mumanyi naye nze eddoboozi siryange ekituufu lyali liri oba baali bakuyunga eddoboozi teryali lyange at the moment by the way nakaddamu n'okugulawo X handle kuba I had a Twitter handle naye esimu yange nefunamu obuzibu kati ngene esimu gyenina erya Bitwix nga saaliteekako apps zonna kati mukulwawo gikozesa ne bagideletinga kati ebyo byonna bigenda okubaawo nga nze siina Twitter handle bino bye twabeera abaana bye bakola abaana babeera ku X okuva ku makya paka lweggu ne ku lunaku lwennyini kati before Monday before I think eddoboozi eryo liyinza okuba lyafuluma like Sunday kuba nze DPC mu kwogera yaŋŋamba nze sikumanyi but we had orders nti wonna we tukulabirako tukwate oba oli ggulu oba oli kabaala oba oli wonna akulabako yenna ekitegeeza that means that ebifaananyi byange babisaculatinga countrywide kozi ye yali tamumanyi naye ate ng'alina ebifaananyi byange biri most recent n'ebikadde ennyo 2019 2020 wakati kati awo 2022 kwegamba weebuuza abasajja gye bajja olusi anyway abamu ku bannaffe nga bwe nagambye nti nze ndi atagulwa abamu ku bannaffe bakkiriza okubeera zi sell out ne baba buyinga off nga mwebali babalaga tulina mwe mu struggle naye nga bo bali ku payroll nga balina gwe bakolera indeed so andaga ebifaananyi nga mugamba ebyo byange amwampe eddoboozi mugamba eryo si lyange nga tubeerawo nga banzizaayo munda enkeera Haji Ali alwana nnyo okulaba nti ki nfuluma ku bond bagize order zifuuse order nga RPC yenga nga DPC talina kyasobola kusalawo order zina eziva jjukira mu kunkwata nze DPC yaŋŋamba nti RPC ye yamuwa order okunkwata era naŋŋamba nti baali bannoonyezza okuva ku Monday nga tebanfuna zino ennaku zeweekuumirako ewa kati ekyomukisa omulungi nze mbeetwalira ku kooti n'otabawa buzibu ne sibawa buzibu yadde kwegaba nabanguyiza omulimu gwabwe munange nga ntuuka nga nzirayo munda kati nga bawuliriza amaloboozi naggulu na biki nga amaloboozi mbutuufu sigange kati ako eyo teeka egaana beebuuza tusigadde tutyo muhodi nga ndowooza obusimu buyitingana nga bamugamba naye ekintu nga kiganye kituufu omukyala amaloboozi olubaga maama kizigo kyendi sure nti oyo omukyala akyali behind all the things that are happening to me naye nze nkubuulira munnange oli mukyala munnange nze sikutya Uganda yonna ndaba abantu abasinga we boogera ku linnya lyo bakankana naki naye nze sikutya kuba toli wanjawulo toli kisolo omutima oyina ogu nga nange gwe nnina n'omusaayi oyina mumyufu ng'ogwange sikutiisatiisa kubanga bino ebintu byonna bye bakola babitukola ffe tutye tuve ku mulamwa wamuwulidde juzi yagambye mwabawoza mbu simanya ndizayininge nkyalinayo ekisanja kiramba mukwano tubalabyeko abaali abamaanyi okusinga ggwe
Gaddafi yali wamaanyi ng'ensi emuti ate ng'akoze ebirungi byonna mu nsi ye naye yafiirawa. So kati bamaliza bakugattako musango ki? Kati munnange tuvaayo eyo amaloboozi gaganya okukwatagana nga bajja sente ziriwa konzi sente what are you talking about wasayininga emitwalo 8 egya $, okuva ku American Embassy Ngajja kukola ki? Nze mbadde facilitating abekalakasi era abaana abekalakasi on the 23rd nze naba facilitating gwo wajjayo omusimbi nze najjayo omusimbi wa imperialist ne bana yalina omusimbi ogwo wonna wooli ate nga tufunye noonyaako ati nawe ngunoonya omanyi okukusiba nga bakusibira ssente nga tozirabanga nako yadde kati at least ku mitwalo egyo 8 egya $, yakibadde wakisa nampaako 3 waakiri kale ne bwakuwa omutwalo mpaako 3 waakiri kuba anti nabagamba ekintu kye munembagana naye yo people mu ggwanga lino ddala tulina intelligence bwe kiba nga tulina intelligence let it do its work dhano tukwatanga ebintu ebyekisiru buli lunaku ne mutulubeera za ku makomera nga temuyina na kye mutuvunaana nga tubeerawo ngano order zikyali nkambwe nga balaba buli kimu bakitaddewo kiganye naye nga bagana konta olwo tuli mu nnaku 2 kati omwana omu gwe batukwata naye oyo Umaro gwe nali mmanyi bambi yali mulwadde era bwe yasula mu kkomera alina problemu y'omutwe gumuluma n'abula okugwa eddalu kati wasula mu kkomera yakeera afa naye nga abasajja tebamuta kyokka olwo baddidde abantu be nasanze mu kamotoka batutadde ku fayiro egi mwenna babagasi ffenna 3 nembabuuza nembagamba ebintu ebyange bye munvunaana birala nnyo then abo abaana lwaki mubateeka nange ku fayiro ekisookera ddala sigamba nti mwatukutte wamu nze nabasanze mu kamotoka kamu simanyi wa gye mwabajje ate mututeeka ku fayiro ye mukijja kitya nga tewali akuwa ansa nga mbagamba egayiridde munyambe mutwawule omanyi wano Uganda kyebakola bwe babeera baagala okusiba bafunayo kifayiro ekiri empute kati olaba akireewo waali olwaleero akireewo basobola okukwata ne bamufunirayo kifayiro ekyaba criminals ne bamugatta ku ekyo or if not that ne bamuteekako file ne bagireka ng'eri open ne bamanya nti twagalayo abaana ba NUP bameka nti oba 10 kati buli ajja nga bagattako buli ajja jjukira buli lwe babagatta ku fayiro bagamba kati munnanga akireewo omulaba ye muntu gwe sirabanga nako nga yambadde ovulo yadde okwambala bino ebyambalo byaffe ebyesuuti bye twambala nga NUP ebibaka amayinja nakye akireewo takiteekangako ku mubiri gwe simanyi naye nze simulabangako for the past 4 years fact 5 years embadde anti nange kyenkulaga nti nze mbadde n'akireewo mu struggle for 5 years now but I've never seen him putting on something ekyefaananyiriza ataya ya NUP era akoma kwambala ku t-shirt eziriko ebifaananyi bya president akakofiira kakambala bellet akireewo tagiteekangako ku mutwe gwe unless otherwise naye nze simulabangako kuba bellet zino tuzambala nnyo okusinga nga tuli mu activities obanga tuzze kati nga ku kitebe tulinawo pressa oba tugenze nti tugenda mu country wide tour oba any activity nga ya NUP people power naye akireewo simulabangako nze negatta ku people power in 2019 but since then up to today 2024 sirabangako akireewo nga yambadde ekintu kyonna ekyefaananyiriza atayaze NUP bwe wali ogenda ku kooti ku LDC walina akakofiira ka NUP ku mutwe mukono nali nyambadde olugoye lwali lumyufu olugoye nga luliko kati
kati nga luliko wano design erimu obumasamasa nechenga ya white bwetyo kati nga nyambadde akatambala nga akatambala keneesibye kafaananira ddala design eri mu lugoye bwetyo bwe nali ku kooti naye ate simanyi lwaki anyway nategeerako nti baali bakwata buli ayambadde ali mu kyambalo kuba abavubuka ababiri be bankwata nabo omu yali ayambadde shoti nga ya red omulala nga ayambadde jampa ya red kati nga nange nyambadde olugoye lwa red kwe kubagatta ku fayiro emu ndowooza ekyo kyekyatugasa ku fayiro so tutuuka batuteekayo tubeerayo wandegeya olunaku olwokubiri balooya bajja nga tekwali kyebayinza kutandikirako tebamanyi nakigenda mu maaso nga tubeerawo ngaolunaku olwokubiri luziba nga weetuli tetumanyi naffe poliisi olunaku olwokutaano kati olwokutaano luzibye tugenda mu weekend tuyingidde ogulwomukaaga tuli ku poliisi kati olwo nga nfuna abaami ab'enjawulo abajja ne bankolako interrogations ng'oba oli awo nga bakuyita nolowooza oba wali wazza okukyala kuba bagenyi bo alhamdulillah mbadde nga mbafuna oba oli awo nga bakutwala mu kawofiisi ng'oba kubuuza ebibuuzo naye bambi Kyagulanyi aluma abasajja abafuga ensi eno naye Katonda gwawadde n'ennuma ezaala Mwami Museveni byonna ojja kubikola naye oli omwana his God sent ekyo kye njagala omanye nga gwe bwe wavaayo n'okwata emmundu n'ogenda mu nsiko ono ye Katonda yamutuwanga kirabo ate tumukkiririzaamu ate tukyamukkiririzaamu ate tugenda gendera ku ebyo byagamba lwaki nti ffe tugoberera cause si muntu just ng'omuntu byatugamba oba byayogera bigatta ku ffe bannayuganda ffe ab'omugigi guno oguliwo omulembe gwe guweddeko ssebo Muzeeyi Museveni kkiriza otute watugamba ogenda mu ggulu lwaki oyagala otukutukirako so gumu ku musango gye bakugulako gwali gwakuwagira Honorable Robert Kyagulanyi embuuza gye bakubuuza yonna babeera bakulaga nti byonna in fact n'okundaga nti ssente nazisayininga ne nzitwala ewa Kyagulanyi kwegamba gwobeeranga kubo eriitwamu ffe Kyagulanyi baatuma kwegamba ye tasobola byekolera Kyagulanyi byalina okukola abikola nga ye naffe bannayuganda bye tulina okukola abo abakyalumirirwa ensi yabwe era bakwatibwa kutubikolanga lwansonga nti twagala ensi yaffe so nga bampita babeera bambuuzabuuza oba oliawo bakwise omusajja zze oba oliawo omukyala zze oba oliawo naye nga buli omu akubuuza kimwani abatuma ssente wazitwalawa wafacilitatingako yesu abeekalakasi naye ssente ezasigalawo wazitwalawo olwo babeera bagala ansegi nazitwalira Kyagulanyi ngamba gamuddeyo mukole okunoonyereza okumala munoonyewa ssente gye zaava ye lwaki okukwata nze yazirisiivinga lwaki temukwata oli yaziiva nange nga tubeerawo ku poliisi Saturday egendereramu kati nga dipisa mu butuufu dipisi yakitulwamu ndowooza n'alaba nga tetulina misango n'ayagala atute naye nga oda zifuuse oda olwo nabana ababiri bakyali ku fayiro bonna bakyaliwo naye ng'oli muwaddaafa kati munnanga tuba tuli awo ssaawa nga 11 baddamu bampita olw'omukaaga bwe bampita nga madamu Society wewandegera atudde waliwo ne OC station waliwo ne DPC waliwo banaani omulala nga bampita nga bambuuza ebibuuzo wamma kajjogijogi w'ebibuuzo naye nga byonna siyina kyembimanyiiko balooyawo bwe baali bakuyise bo tebaaliwo olwo balooya baakooye ne bagenda mu butuufu nga tebalina kye basobola kukolawo bajja ne basiibawo ku Lwokutaano okuva ku makya paka obudde okuziba
si bagamba nti fayiro teri ready kati nzo okimanyi nti nabeera ku CPS okumala ennaku 2 naye tewali lawyer wange yalaba ku fayiro yange nga tebabakkiriza gitunulamu tebagibawa bakubuzabuza fayiro eri wano fayiro eri wali fayiro eri wano fayiro eri wali bwe bityo kati olw'omukaaga nga bajja nga babeerawo basajja battu nga babeerawo ngera tewali kye bayinza kukola nange mba ndi awo ssaawa 11 ez'akawungeezi waliwo omwanyinaze Yusman Subuga kansala waawo ekisowera yali wali waliwo ne naane omulala waliwo kansala Yusman n'abalala abali ebweru besijjukira bulungi kati nga batuuka okugira nga bampita nga baddamu bambuza kajojijoji w'ebibuuzo nga mbaddamu ebintu byebimu okuva bye nabagamba okuva olwokuna ekiro nga baŋŋamba tugenda kuwa bond police bond yes naye you have to make sure that you come back here konza ate nina buzibu ki nembabuuza mu mwabadde munkwata naziza musango ki nemagambye I'm not a criminal being on opposition it's not doesn't mean that you are a criminal nga bajiranga bamala okumbuza ebibuuzo bibambuza olwono tuyingidde essaawa emu ez'olweggulo tonnateebwa sinnateebwa olwo waliwo tata wange Janja Diriisa ze yandabyeko andeetedde akamere bambi mukomera nayinayo obwana bubiri bwe nalimu nabo akamu nga baakagoba ewaka akalala nga kali ka victim ka defilement kati obwana obwo bwankwatako nnyo kuba bwali buto kati munange nga nkola ki nga ngamba engeri gye ngenda ewaka akamere kano kankaba bali abaana bakoleki nga mbatwalira emmere nga balya nga twambuka waggulu nga bakola ku bondi yaffe ne bannanga ababiri mukola ku bond batuma omu ku basurities baffe wansi okunona empapula za bond omwana atuuka wansi okumuwa empapula ng'oli yeebuuza ye kati bano mbateekeko musango ki ye kati nze mpandiike musango ki ye kati oba okitegeera musuze ku poliisi ennaku ezi musibyewo ennaku ezi naye nga tebamanyi na musango ki gwe yes exactly nga bateekako unlawful simanya unlawful assembly natulika nenseka kuba ate mwattu bondi eyo saagisomamu nga ndi ku poliisi nali njagala kimu kudda wange kati bwe mba ndi waka after like 2-3 days nkijjayo nkisomamu ndabe biki bye bataddeko nagenda okulaba nga kuliko unlawful assembly natulika nenseka neŋŋamba naye Uganda erina ebizibu neŋŋamba omuntu eyabadde ku kkooti nga ndi ne OC station gwenjogera naye ate oŋŋamba otya nti nnakubyawo wennyini olukuŋŋaana olutali mu mateeka kati bwe naddayo okweripootinga good enough nasinkana DP saawa eweeru nemugamba naye ebintu bye mutuvunaana tebitegeerekeka nemugamba bwe kibanga muli sure nti nakuba olukuŋŋaana awo olutali mu mateeka ne osiiwo mwagala munda kuba twali aba kitegeeza olukuŋŋaana twalukuba aba nga jokingly nga nziramu bye yanziramu ng'atambula ng'agenda nga nange nvaawo nga ngenda nga nkola ebyange naye kino nno kitutwalawa eno ensi tekyayagala muntu ayogera mazima buli lw'obeera ng'oli ku mazima babeera bagenda kukutulugunya gwe kennyini either otuuka obikyawo ogamba nti kansirike oba ogambe nti kanziruke mu ggwanga ngende nfuna asayiramu oba okubeegattako naye ate ne beerabira ekintu kimu nti abamu tetulowooza nga bo bwe balowooza abamu tutegeera okusinga ka we are past that twagenda okuyingira ebintu bino nga tumanyi outcomes zaabyo Mwami Museveni ne bannoobu abo bamaama Kizigo Anita Amonge abakala 8
mubeerewo nga mukimanyi nti ffene ensi eriko bannannyiniyo. Ekyo ekigambo kiswaza n'okuswaza okugamba nti sipiika wa paalamenti nga ye mubbi nnamba emu. Yalondebwa. Yes, yalondebwa tetukigaana naye baani abamulonda ffe bannayuganda oba bane batula nabo mu paalamenti. Bannayuganda be twasindika mu paalamenti. Bameka gwe wasindikayo wakaddamu omulabako emirundi emeka? Nze wange gyenva okuva lwe baamulonda bamutadde. Amaze ebbanga ki nga bamutadde? Kuba bamusiba omwaka gumu n'emyezi nga 6. Yakadda badde ye bwe yakomawo yali mulwadde. Abaffe kati olwo Seggirinya ye tugambe ki? Kuba yo mpaka olwaleero obulwadde tebabugeragera. Mungu amuyamba amuwonye. Okay fine oyo ali omu. Nze oweewange si mulwadde ankiikirira mu paalamenti. Ababaka ba opposition bawagira omukyalo oyo okulondebwa kwa speaker. Kikyoyita ababaka ba opposition kubanga bwe bwabanga ababaka bali 529 n'afuna obululu bw'ababaka nga 4 n'okusobamu. Ate nga parliament NRM erina ababaka abasinga obungi abawera nga 3. Opposition ne bafuna bameka? 19 independent ne babeera bameka? Werabidde nti abamu bagira ku independent nga NRM leaning, yes. Nti bamala omu kuba mukamyufu n'anyiiga najja independent. Mu kalulu ka speaker omugenzi Jacob Olanyake yalimu. Bw'otunuulira obululu bwe yafuna obwali busoba mu 2. Nga Honorable Rebecca Alitwala Kadaga yalina obululu 1,907. Omubaka Ibrahim Semujunganda eyali ku opposition teyaweza na bululu 50. Nekireetawo ebibuuzo nga opposition erina ababaka abasoba mu 1,000. Ebibuuzo ebyo tebijjagana kubawo. Nakugambye nti bino ebintu bye tulimu oyingiza mutwe gwo ozze oyagala ki? Bw'oba oyagala kulya era ojja kulya owemuke nti aba opposition muli mu 100+. Naye ate munna mu opposition n'afuna obululu obutawera na 3. Ekyo kiraga ki? Oba tumaze okuwemuka? N'atafuna na half ya opposition at least. Oba tumaze kuwemuka? Oba wewe mudde ng'omuntu. So kikye ngamba bannayuganda oba abakulembeze abali willing n'abo abateekateeka okujja mu buyinza. Tukuze batugambe ebbanga lyonna nti ffe bakulembeze bankya. Naye enkya eyaffe eyita. Bwe tunaaba tennatuuka sebo omumbejja anti ndi mu bassebo beereere nze nnyaba alinze kawano. Mukwana enkya yaffe eri eyita kati nno omanyi nti ffe already we are in our future. Tuli mu future gye tuzannyiramu. Tuva mu future tugenda mu internet. Tuli mu kuzannya naye tugambe nti oba waliwo abeeremezza mu future yaffe. Lwaki temubajjaawo? Mukola ebitundu 85 ku buli 100. Muve ku bino ebyo balimbalimba mukola 7 ku buli 100. Mwabali mu future. Abali mu ddimu ly'okubala. Bali mu eternity. Ewo bakubala. Oli wa mukisa. Abamu tebaatubala. Mwoba mwagaana. Anti waliwo bannayuganda be batabala be estimate. Okimanyi nti like ebitundu nga 19 ku buli 100 tebabibala. Abamu baagaana. Waliwo n'abaagaana by the way. Eyagaana yali Luweero bamukwata simanya Yesu. Jesus Yesu. Waliwo n'eyajja wano n'agamba teyabalibwa. Twamukyaza n'agamba n'agamba ye yagaana. Kankuweyo n'omulala omuntu atabalibwa ng'atamanyikiddwa. This lady akola ku Capital ne Gaitano Lucky. Lucky Mbabazi tebamubala. Oba babala baawe. Bwe bakubala ewaka bateekawo ekiraga nti wabaliddwa. Ewange tewali nnamba. Bambalira wano. Then tebakuba. No, bambalira wano. Bambalira wano wenkolera. Kati olwo ennaku ze baatuwa.
naye nze njagala okukkiriza nti balagana be bataabala tebaayagala kubalibwa Nedda baba banaye mukwano. baayongerayo ennaku ne bongerayo ennaku naye nga baba tebakubaze banaye wetwale ku LC ogambe bakama bange temunnambala mukwano Lucky Mbabazi ayina eddoboozi nti asobola okubeera ku capital abawubosi ne bakola ki ne bawulira anti kati ne batata baffe bababala ne bababuuza olina abazzukulu bameka kati ayinza okuba bamubalira olina abaana bameka n'abazzukulu bameka abaffe babalabaawe gw'olowooza singa kyali kyetaagisa kubala kitaawo baali badde bajja kukazigo obeera oba kale ku mulimu w'okolera baagala kutalinga kulaba oba information ekwatagana etuwaayo but anyway mukyala Nansubu bino ebintu mubijjemu okubalaata zino ensonga ziri serious yes fe abavubuka tukola ebitundu 8 kale ku buli 10 kale tugende n'ekyo tuli mu future yaffe tugizanyiramu abasajja bali mu internet bakulaze n'okulaga nti bo ku nsi tebakyalinawo suubi sawa yonna bafa kati mulinza omusajja bakutukire mu ngalo ensi agenda girekawa okogattako ne bannayuganda abatalonda because babakaba nga kakiiko k'ebyokulonda kawandiisizza miliyoni 18 ng'abaalonda bali miliyoni 10 8 ne gulagawa ate nga NRM einako 13 15 angamba akalulu akawedde oh yeah yainako 10 mmeka 13 ezisigadde ze zaali eza opposition ne ba independent Ansajja lewe yagala nti Uganda kitandise omuwoomera mbutufu Uganda enyuma ate ng'ekaabe bino ebintu tubiserekeramu era tubibalatiramu naye byannaku nze ngenda ne ntunuulira kawala kange Karawudha ne ngamba omwana ng'ono enkyagenda kubeerawa nze nga maama bwe sivaayo kuyimusa ddoboozi lyange kwogera ku ebyo byendaba ebigendo ebyonoona eggwanga lino kyannaku nnyo nti ffe abakyala ffe tulera eggwanga lino ffe tunakyaringa ensi eno lwaki nkyogera bwe ntyo ensi si bintu bigirimu wabula ffe abantu ffe tukola ensi lwa nsonga ebintu ebyo byonna Katonda yabiteerawo ffe tubikozese naye omuntu najja n'ayonoona obutonde bw'ensi nga balaba ne bajja ewaffe mu ghetto ne batulugunya ffe kuba ffe tuli banaku teri agenda twogerera ate bagoba abantu abeesenzeza mu ntobazi teri mu nnyinga akamwesa eri luddawo eyo gyo nja gyogerako emirundi gyonna kubanga tennaweza yadde emyaka eki nanti kati ezo infrastructures bwezityo zibeera mukwano kati let me tell you this kankulage kino mbadde sinayagala na kwogera ku Starbucks naye gwogireese kambyogereko byonna anti bo basaba olukusa anti uliriza bw'osaba olukusa nekitegeeza nti obutonde bw'ensi tebugenda kwonooneka nanti baalaga emirimu gyo ogitaba bayinza okutugirayo ebbaluwa local government ze yabawa local government si yalina okubawa mukwano it's like this nema kitongole kitwala eggwanga lyonna nema kitongole kya ggwanga lyonna bwe kiba ekitongole eky'eggwanga lyonna bali abatuula ku headquarters si be bagenda okuvayo bajja wansi baku inspecting balina okubeera n'abakozi baabwe ku local government mukwano mpuliriza basobola okutulaga ebbaluwa eri approved by the environment office on the local government tugende tugibanje baleme kutusiruwaza nze essaawa eno twogera ku ntobazi yitako genda va wano olwaleero ku show ogende wali mu Lubigi emabega wa sewage plant olabe ekiri emabegawo kye bali mukola ombuulire ddala oba ekigendererwa kya kureservinga ntobazi na butonde bwansi oba bo baagala kugoba munaku kugoba gwe munnayuganda omunaku ku ttaka bo baliwambe balikola bye baagala nkulayirira within 2-3 years we bagobye abantu b'omu Lubigi ne babamenyera amayumba nga abagoba b'amasiikini to the extent nti abantu batuuse n'okufiirwa obulamu bwabwe
soka tujjewo point emu kwemu mu 86 saaliwo nga ne kitange talowooza nga nti alinzaala naye nina omwami omu gwe nafuna omukisa n'enjogerako naye awangalira mu bitundu by'e Nansana n'atulaga awantu awo we wali wafaanana mu 86 ebifaananyi abirina n'okujja paka mukwana ebifaananyi by then gwomanyi kamera ezaalinga ku kyalo nga naffe we tuzaaliddwa ne tukula nga kamera ziba abasiigira kifaananyi twabeeranga ne fotomaani ku kyalo ng'abeerako ayitako ku sandi omwami yatusiigira ekifaananyi n'atulaga engeri awantu awo we waali awo wenyini we bateeka sewage plant waaliwo akagga akaali kayitawo ne kasalamu ne kadda eno wansi eno nga saidi za Namuŋŋoona eyo bwe watyo ne kagenda naye abasajja bano bwe bajja okukola oluguudo lwa Northern Bypass bwe baayiwa ettaka ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti e Uganda tebakola drainage system bagenda kujja bazimba oluguudo bateekewo akagoma nga kalina akatuli bwe kati amazzi amayitirivu ennyo agali e Uganda bwe ganaaba gatambula gagenda kubulwako we gayita gagenda kumaliriza gazze mu polotiyo nga ge gakulumbi bajje bakumenyewo nti oli mu lutubazi naye nga bo be baaleka amazzi nga tebagawadde wakuyita ne gajja ne gayiikiriza abantu essaawa eno Sudiru Rupaleria ali mu kuyiwa ttaka n'amayinja mu nnyanja n'osanga omusajja omutegevu omuyivu eyasoma mu butuufu abazadde sente zaffe zoonooneka amazzi gaabasangawo okusinziira ku Nema egamba amazzi gaabasangawo mukwano twogera ku Lake Victoria twogera ku Lake Victoria gaabasangawo gavaawo ennyanja ekula ki ekireetera ennyanja kyogamba nti ennyanja etandise kula ku mulembe gwa Sudiru nze I used to work at Kampala Serena Hotel amazzi geeyongera obungi uliriza I used to work at Kampala Serena Hotel tuyina Serena ekigo nagendayo okwo nenkolerayo okimanyi nti balina akanankani ke baazimba it's like a bridge ne kagenda ne katuuka mu nnyanja wakati omanyi engeri gye bazimbamu ebintu ebyo bayinza okuparadinga sinotracks nga 100 bwe ziba ziyiwa ettaka eno eba eggwamu bwetinga endala etandika okuyiwa eno eba eggwamu bwetinga endala etandika okuyiwa bayiwa non stop amazzi galeme kukola ki kubika bino libakoze ki tuleme kubeera bawumba tuutu tuleme kubeera ate basiru nga twogera ku bintu ebizimba eggwanga oba ebiyamba ensi nga twefuula nti tetutegeera kati ngabo abasajja abakulu avayo n'atuula mu kamera n'akugamba mbu ennyanja yatambula nejja nebasangawo he's stupid okukola that statement my dear that is my no ekyo ekigambo bayibuli sisoma bayibuli naye bayibuli omusiru emuyita musiru kyova olaba anti wuliriza kitabo kitukuvu ate ndi mukulembeze ayina abantu abakkiriza enzikiriza ez'enjawulo so kinkakatako oluusi okumanya ku ebyo ebimu bye batambuliramu era Yesu bwe yali ayogera yabagamba you foolish Galatians who bewitched you kati you foolish Ugandans who is bewitching you. President Museveni yavaayo n'atugamba nti tewali kuliyirira muntu yenna n'asangibwa nga yeesenza mu lutobazi because olina okukozesa lwaki takwata ku bukadde ebina obwa ddoola bwe baamuwa ab'obutonde bw'ensi abalwanirira obutonde bw'ensi mu nsi yonna mukwano bino ebintu tetwogera palapase wano tuli ku TV ya ggwanga okitegeera bino ebigambo sigamba nti twogera kukyamuukiriza bantu malayo statement yo Madam Nansobo ezo sente ze baamuwa baazimuwalirira bannayuganda abatudde mu ntobazi okitegeera esente za loss and damage ziweebwa buli nsi loss and damage okuva kati ezaffe lwaki tebazibawa ezaffe abaffe lwaki tebazibawa n'obagamba let me tell you this beesenza kankubuuze ompulira abantu abo bwe baali waliwo amazzi nga ga National Water and Sewage Corporation
kwata ekitongole kya National Water and Sewage Company Kigali. Abantu abo bali waliwo amasanyalaze nga babaweebwa umeme. Kwata umeme Kigali. Abantu abo we bali waliwo emyalo egyali giyitawo nga KCCA yagizimba. Then ne KCCA Kigali. Lwansonga bonna bagenda okukola ebintu ebyo nga babikolera abantu abalivinga mu bulamu obwo. Nga nabo bakimanyi ne government yennyini ebyo bitongole bya government. Yo yali tekimanyi nti abantu betuwa amasanyalaze batudde mu ntobazi. Lwaki teyagabamu? Ne bagamba wano we mutudde tetuyina gabawo masanyalaze kuba muri mu konoona butonde bwansi. Naye gwa kennyini obawadde amasanyalaze, obawadde amazzi, sina n'ekyo batereddewo ne protection nti ozimbyewo ne police. Olwo statement ezeetambula nti ensonga z'abantu abeeseza mu lutobazi muzitaddemu nnyo ebyobufuzi ebibaleetedde okuwaganyira n'okusigalawo. Mukwano, bino si byabufuzi, twogera ku bulamu bw'abantu. Genda e Nammanve. Waliwo oluguudo lwali lugenda okuyita e Nammanve awo. Ne batugamba nti waliwo Abamerika bakola survey nga waliwo ekika ky'ebikere nga mu nsi yonna kisangibwawo. E Nammanve. Imagine no sipeyalinga ebikere nojja n'omenya omuntu n'omugjawo. Omuntu n'afiirwa obulamu. Koza abazadde bafudde ne baleka abaana mu ntobazi awo bwe bamenyera amayumba. Omukazi yakubwa pressure nezimukuba n'afa. Omusajja bamujja mu nnyumba nga takyali mu kantu ng'alinga oba kuba ne robot bagituninga ne bagigira n'ekola byeyagala. Bati ng'alinga ekibumbe statue. Nga takyalina kyategeera ku nsi. Abantu bafudde ebyaddala. We are talking about people's lives. Lwaki obiteekamu ebyobufuzi? Lwaki gwogamba nti tubiyita byabufuzi? Simanya tubitaddemu byabufuzi. Bannabyabufuzi abamu bakozesezza omukisa guno kola ground. Tutya oba batya. Obuyambi ne message gye babawa abantu nti kati nedda kyembuuza. Balemerewo. Anyway, naye nange Sunday wagidde nnyo batwalayo buyambi. Ate ku lwaki? Babawadde obuyambi ne babawa tent, emmere n'ebirala. Lwaki mukwata abantu ne mubawa obuyambi ng'eyo bamenya bamanyi waali? Bakole batya nanti yabamenya agambye sigenda kubaliyirira. Luli polisi yabalumba nekwata 16. Ye bw'aba agenda okutambula. Babasiba 2 hours. Ngakyali ndowooza na mu buliri bwe yerowooza nti kati ngenda mpite ku bypass anti kati ab'Ekawempe tulina obuzibu ayitawa ne balyoka batusiba for more than 2 hours. Mulinzi omukulu wanaayitirawo. Muyina emirimu egy'okukola, muyina programs ez'okukola, naye ne babalaga nti babakwatiddewo n'ab'ebigere nga tebakkiriza wabigere kusala. Eno nsi kimwe tuli. Bwe tuvawo ne twogera ku bintu bino nga batugamba mubitaddemu byabufuzi. Kati abantu abo babaleke bafe. Kati obadde ogamba balagewa bagende ku State House beeka balaga okwekalakasa. Singa mukwano nali omu ku be baamenya. Singa nsula ku lubalaza lwa State House. Munzitire wanate obe wange mwatwalawo. Ne mutampa wenzira. Ku ssente n'omusimbi gwe babba buli lunaku. Mu parliament ya Uganda ne mu bitongole ebirala byonna tetujja kwogera ku parliament yokka kuba ne bitongole ebirala byonna bibba. Ku ssente State House zekozesa zokka olunaku olumu bweruti. Ssente ezo tebasobola gamba nti kale zino gundi zaabwe ze bakola zi supplementary. Ne bagamba leero katuyisizeyo abantu ka supplementary budget. Tugende tubafunire ekitaka eyo gye tukifunye tubazimbireko bu apartments kale buli muntu abeere nti ono asula wansi ono waggulu ono wali. Uganda yanenyezebwako ddi bwe kituuka kukuuma obutonde bw'ensi because abamu bagenda okuzimbawo ng'olwedde akimanyi nti lutobazi n'ayiwamu ettaka. Kankubuuze oyawula ddi olutobazi n'ekisenyi? Waliwo abazimbidde ddala mu bitoogo ng'olwedde waliwo n'amazzi. Nkubuuza ng'obyawula ddi nti kino kisenyi? Olutobazi luliddi makete soko ogenda olukebere. Nganze nkulaze nagula ttaka tosooka kugenda kukola nganze nkulaze nti gwagenda okukola saaki ng'ogula ettaka. Zo institution za government zigenda kujja zikuwe service mu lutobazi oba mu butonde bw'ensi bw'oli mu kwonoona. Zo ziba teziraba nti zino services ezikuwa oli mu kwonoona butonde bwansi. Lwaki bazikuwa?
Nanti buli institution ekola kyeyina okukola. Nedda mukwano. Amasannyalaze tagenda alwanirira butonde. Why not? Nema weeri. Kitukwatako ffenna nga bannayuganda eno ensi bw'ebeeyo. Omanyi obuzibu bwe tufunye wano Uganda buli obu nze tebinkwatako. Obwo obulwadde bwe twalwala bubi nnyo. Anti tebinkwatako yaleetedde okusengula abantu bano. Nti tebinkwatako bwe banajja banaakola bye bakoze ne wali ludda wa before nema yakajja okubeerawo. Era nga bwe baziba bawoninga ne beeremezaawo. Bannange nedda nze nkulaze ne nkugamba nti omusajja eyaliko bano basajja bakulu bakitaffe bajjajjaffe eyabeerako mu Lubigi before the 90s akulaze nti awo tewaali lutobazi. Ate nga batulaba wuliriza mukwano. Bino ebintu si byakuwakana kusinga. Anti birimu ebifo nga biri demarcated naye bannayuganda ne bakozesa bwe biba biri demarcated gwe lwaki wabaleka ne bazimbawo ng'olaba kye tugamba nti biri demarcated basengawo nga Nemateraba ne bayiwa ettaka nga Nemateraba ne basitula emisingi nga Nemateraba. Eriyo omuntu azimba ennyumba mu nnaku 2 n'agimala. No. It's a process. Ate teri kintu kizibu nga kuzimba mu wetland oba mu kisenyi. Oyina okusomba ettaka, n'omala okusomba ettaka, n'oleeta amayinja, n'osiba hardcore ezo wansi, n'omala okusiba hardcore, n'ositula omusingi nga gukoma ku level ng'eno, oba okitegeera. Then n'olyoka owanika ennyumba waggulu, n'okomerera, n'osereka, n'okola bannange tubeere bagezi. So kati gwe nga advocate oli mu advocatingira abantu bano basigale mu lutobazi babagobemu babasasule. What is your advocacy? Amazima gale nti ffenna obutonde bw'ensi butukwatako. Uganda nsi nnungi nnyo era Katonda yali yatuwa buli kirungi ensi yonna kye yali etaaze ng'okisanga mu ttaka lino eryaffe erya Uganda. Naye nze nno nja kizaayira ku bukulembeze obubi. Abantu bano sibawagira kusigala mu ntobazi. Naye bwe bava mu ntobazi balagewa. Kuba gwe waddira omuntu ono omunaku atalina kaalina. Anoonya 1,000, 200, 300. N'asonda n'asuula akabokisi. Najja n'agula akataka ako. Tandikira kuba LC1 chairperson b'ebyalo. Kuba be bateeka emikono ku ndagaano abantu abo ze bagulirako amataka. Bobosoko kwata. Kuba be basinga okubaata ababi. Okusinga onazze n'agula. Kuba let me tell you this. Fe bannayuganda abafunyeeko omukisa ne babangulwako si be bangi nnyo. Okay fine. Tuli ku mulembe nga abavubuka bangi basomye. Naye ate si buli kimu nti bakitegeera. Wano tusoma Luzungu. Tusoma kuyiga kwogera Luzungu. Waliwo enjogera egamba nti obutamanya amateeka tekikuggisaako musango. Yes, kituufu tekikuggisaako musango. Naye amateeka gatandikidde okukola kwoyo gwe galina okutandikirako. Lwaki gwe bw'oba ojja okumenya? Tosooka n'okwata abantu bano bonna be nakolagana nabo. Nga nkulaze nti mwe muli National Water and Sewage Corporation. Kuba yampa amazzi ng'eraba nti ekifo ky'empeeramu amazzi kikyamu. Kuba ate bo babeera nezo gundi map za demarcated lands. Ne bamanya nti wano wali demarcated for this. Oba ntegeerekeka. Okimanyi nti bannayuganda bw'omugamba nti awogenda ogula lutobazi abamu tebawuliriza? Anti wulira kati gwe chairman tomusayiningirako, let it be on his head. Majjamu ensonga ya corruption. Okubaako kye bayisiza. Twogera ku corruption nga batusiba. Kyokka abasiba babba. In fact nedda. Ebintu bino lwakuba tubitwala bubi kati. Bino ebintu tuleme bisiiga kazigombo corruption gamba byajjamu ensonga y'obubbi. Yamalya ga nsimbi kale. Abubbi. Corruption okimanyi. Nati okubba kwe kujja n'ekujjako ekibadde ekikyo. Kati ate bano bagezi batubbira mu mateeka. Batya. Olwaleero ajja n'akuyisiza ki budgeti n'akiteekamu obuwumbi 750 nga bukukosizza. Bw'avaawo nga gamba. Sente munaye ze twaba ba commissioner twaziyisa ku floor ya parliament. Naye nga baziyisaawo baakukusa nkukuse. Baziyisaawo ababaka ne bazikkiriza. Ne bazisayininga konti zino 5 bagenda biwa Mathias Mpuuga bino ebinaba biwe. Oyogera okukusa kiba tekibaddeeko ku pepa ezze mu parliament kiba tekibaddeeko. Anti wuliriza. Allocate the money. Okitegeera.
otulage nti mumbejja Sarah ngenda muwa bweziti mumbejja Luwedde muwe bweziti Nansubuga muwe bweziti lwaki gwe oyagala kubinnyonnyola nga omaze bikola tukitwale nti ababaka be batasoma bigenda okuyisibwa ng'olwedde weebiri bwe kibanga kituufu byayisibwa that means ababaka be bataasoma tuyinza ofuna minutes za parliament ewedde in fact tuyite ndowooza ya 2021 kuba ezo sente bazifuna mu financial year ya 2022 2020-2023 yes kati tuddeyo mu 2021 tulabe oba ddala baaziyisa nga mweziri ziri allocated nti Mathias Mpuuga tugenda musiima n'akasiimo ka bukadde 5 commissioner baakusiimibwa mu ngeri eyo tuddeyo tulabe ku minutes za parliament bwekibanga kwekiri tujja kuziipinga emimwa gyaffe tetujja kuddamu kwogera ku bugi buli ekirungi ekikiriko ku nsonga eyo nti ababaka abadde banoonya emikono bagiwezezza ne giyita nejjo bagitutte ewa Clark kati tulinze sipiika Amongi lujja kubanga enaku 10 mukakirinze ku order paper ka legal affairs aka parliament kajja kujja kanje dirwe kafuna ensonga eyo era bagisoka tebagiisa mukwano ekintu kiri bwe kiti fe kyetulinze kiri kimu emikono gyalabise ne bagitwala eggule wa Clark wa parliament Clark yabadde ment ogituuse olunaku lwa jjo ewa speaker leero si musanvu bwe kiri nga 21 tulinze ku order paper. Okay, mukyala Nansubuga mukulaba okuko. March to parliament yali successful oba waliwo ebitatambula? Indeed it is a success. It is a success. Lwaki? Munnange ffe tutunuulira ensi eno omanye ebiseera ebisinga tutunuulira bino bye tulaba wano ebituli wano bye tulabako n'amaaso naye omuntu okuvaayo omwana najja n'akwata ekipapula bw'ati nga kiriko nti nnwanyisa nguzi oba let's say that corruption must stop oba we want a corrupt free Uganda nojja emmundu ziri ezisembayo abaali shababu ze bakozesa eri mu gundi zaabwe omwana nojja omukwata n'akulaga nti nze siina buzibu n'atuula wansi ekyo kikulaga ki we are scoring my dear because ekisokera ddala tubalaze nti we are not violent ekintu kye tukola si kibi nammwe mutugamba nti mulwanyisa nguzi kati ffe tuvuddeyo twogedde ku nguzi ate gwe otukutta otusibye okitegeera nze ssaawa eno ŋŋenda mu kooti n'empapula zange ziziri naziresse wali era kyemmanyi n'essimu yange evuga nga balooya banninze era ku nsonga eyo ngenda okukusabira osibula abatulabye olunaku lwaleero tebalwanga bakuteekako criminal summons ate ogambe singa saali ku digital let me tell you this eno ensi ogiraba tekikyaliko kwerinda nakwekuuma nti ogenda kwewala ekkomera akirewo bamusanga ava mu parking kupaakinga kamotoka ke kudda waka ne bakwata ne batwala naye sebo omwami Museveni tugamba te abantu baffe bannayuganda gwe kennyini gwe waleeta abantu bo ne baleeta ekiteeso ekyokugamba nti tuve mu movement system tudde mu multi-party system kati lwaki abantu abakuvuganya obalabanga batujwera obalabanga bayeekera nze nkugambya kirewo ebbanga lyemmaze nga mmulaba simulabangako yadde n'olunaku n'olumu ng'atadde beleeti ku mutwe oba nga ayambadde ekyambalo kyonna ekifaananyiriza ebyambalo bye twambala ebyenup nti oba ovulo oba suuti kuba tuyina esuuti tuyina ne ovulo n'obukofiira n'enkofiira ekyo kyambalo kyaffe ne kooti yakigira bulungi nnyo netugamba nebagamba oba bannayuganda nti ekyagundi kyawukana ekya military police ku kya nup ne bakyakyesibyeko simanyi lwaki so nja kubasaba mwami Museveni free all political prisoners ta abantu baffe bano abantu si balabe ba Uganda si bazzi ba misango mulekerawo tusiba olw'okwagala ensi yaffe mulekerawo tusiba olw'okulwanirira emirembe n'okulwanirira Uganda gye twagala abaana baffe babeeremu bagyeyagaliremu eno ensi mwagisanga eri bulungi mugyonoonye mugimazeewo
mubbye buli kiramu kye musobola okubba. Bano abasajja babbye ssente z'eggwanga tebakyalina na kyazikozesa. Osanga omusajja nga media mubbyeko obukadde 9. Azibadde mu kisenge awo nga zikukudde. Nga tamanyi na kyazikozesa ziri awo. Ne tukabe no wansi obwavu nga ssente teziri mu system ziri mu mayumba gaabwe. Ssente teziri mu circulation. Oba ntegeera. So kakati awo we tutuuse. So bannange mikwano bannayuganda mbagamba nze nja kusigala ngamba gamba ffenna tulina omugabo ku Uganda. It's either now or never. Bwe tutalwanirira naddala ffe abavubuka ab'omulembe guno Omutebi ate Omwagulanyi. Bwe tutalwanirira eggwanga lyaffe mbalayirira tugenda kwejjusa abaana baffe be bagenda okubonaabona. Ate nga tulina kikola kati. Bwe tutakikola kati kitegeeza tetuli kikola. Kuba emyaka 5-10 maaso tugenda kuba naffe tutandise oku-aginga. Kati twebuuze the next generation tugireseewa. So bikwano twebeereremu. Eno ensi yaffe ffenna tugirinako omugabo. Tukole kye tuteekeddwa okukola nga bannayuganda tukyusa obukulembeze. Bo banga bawulira tebatwagala ku nguudo zaabwe nti buli kimu kyafuuka kyabwe. Enguudo zaabwe buli kimu kyabwe. Abasuubuzi bagaddewo. Mu kuggalawo kw'abasuubuzi abasomesa muteeke wansi ebikola. Abasawo empiso muziteeke wansi. Mwe abavuzi ba boda muzipaakinge n'abatakisi. Ffenna tutuule mu mayumba gaffe tulebe banajja ne batukwatira ewaffe nti mwekalakasiza mutudde ewaka. Ng'awo tukwate bakwata ebizindalo nga babeegayira naye mukomeewo mukole. Nga naffe tulemerayo. Tujjabawo. Nga tulemerayo tetwagala bukuumi bwabwe batuleke tubeere ewaffe. Naye nga tweyanziza okuba ng'otwegaseeko tugenda kuba nga tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo nja kuba nga ate nkyaliwo n'omumbejja aluwedde Lilian. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.